obululu tebutwawula bwekuba kulonda tugende tulonde naye obululu tebutwawula tuwaniriza nnyo. What a beautiful start of the day of the week, ladies and gentlemen. Mwebale kubanga mutweyungako every single Monday mpaka Thursday. Lero nakuwa Monday nakuzomwe zinganga za ku kalenda yesawa zeze nyinyi sagala zogerako kuba twatwayingire dda mu kizimba. Unako lero tuli super excited, super happy. Sinabade balabe kibadde eno muba. Ne bale Bobi Wine yali akuba ekizikigwa. Yali akuba ekizikigwa. Lero kale shokale sika kitwana tujidedicate. Ne tugamba lero katukube album. Namba bade bayite tu babade bamanyite tugenda kola. Happy birthday. Eri buli muntu yenene nanga wazali we nakuzo omwezi zino zennyini. Bazali zolera sawa nganya mama ono mu Simba nafuna ebisa bamudusa mu dwaliro. Zingira sawa mukaga 8 ezekiro mama ono akuba weddenzi obeggwala. Likyagulanyi. Tusoke kubale ababu. Tusoke tubaleke. So kati kusaba mukaga wa 8 mama ono akuba wechi eggwala obelichi eddenzi. Nelikulira mu ghetto. Ne bamugamba kuliko omwana kumba azadde libbi. Kuliko eggwala kumba azadde likuuzi. Nenga bannange abasajja wakabe red tewanda bu. Anti Valentine modo is reloaded tugenda kuba twesala bu red. Birthday. Nze mu Valentine reloaded. Twa red. Akaviri ke kakyusemu ka enetre mbizo zibuzabuza. Zezo mwina kubera anti munange emitima jakalandala n'omusayigwa kalandala. Obwana ewe tibubuzabuza ewe mweteri yo mweru wadde n'akaana keeru. Chitange ne mange bonna beero. Meanwhile, time for Access Road Kambabazi Eve. My name, of course, tutandise ne His Excellency Bobi Wine. His Excellency the Ghetto President. His Excellency the Ghetto Gladiator, the Ghetto President, Bobi Wine, Kyagulanyi Ssentamu Robert. Sawa simanyasa nyinyi Access tuba tugenda kutambuzamu entertainment stories. Kiki ekiguddewo kapya kyakaliwo. Nanga kapya olwaleero kendina ne King Smith. Omanyi waliwo olunaku lwe basobola okuzaala n'olusanyukira nawe olunaku lwasobola okuzaala ne weevuma lwaki bakuzaalako olunaku. Ngani gwe bazaalako olunaku? Nga Kyagulanyi gwe bazaalako olunaku. Olwevuma olusanyukira. Nawe mbeera muntu mukulu olondeko. Singa singa gwe boge bazaala ku lunaku lwe bazaalako Kyagulanyi wandibadde musanyufu wandibadde munyiivu. Kyagulanyi Katonda. Ate kibuuzo. Comparing ate kuba. Nedda mbuuziza ki? It's a yes or no answer. No, it's not. Exactly. But there are some people that wait, does it make me him? No, it makes you supernatural. What? It makes you extravagant. Okumanya omugagga tekikufuula mugagga. But osoyigira ku mugagga n'okola obugagga. Kati bwe babanzadde ku lunaku lwe ne Kyagulanyi n'embaaki. Kyagulanyi is a superhero. In fact n'olunaku lwe ogenda kulwerabira ojjukire ye. Nedda olunaku ndojjukira. Naye nga bwetyo tutambula ne bannaffe aba Harold Travel Consultants nabagambye ekintu kimu kyokka tukoye kubanga tubonyaabonyezebwa ngende wantambulire wansule bikomye ebintu ebyo bibozibozi bya kisiru nnyo byakoma mu mwaka 2023 kyolina okukola guno mwaka 2024 mwaka gw'abagezi bokka akole ki? Agende mu Harold Travel Consultants abakubire obagambe story ki njagala kubukinga njagala kutravelinga naye ebisano bya tiketi ebyo tukoze tutya njagala kufuna tiketi naye na passport sikola ki sirina kyokka negenda gabeetaaga visa tikoloti bitukwase tuwaka sente naye ogenda kubanga obafuna ku 0758664731 oba okuyita ku 0770 mukaga 03 eyo ya WhatsApp osinaka onoti nti ogisomye bubi eri 0 mukaga mwendo gamye mukaga 0 mwenda mukaga 03 mukaga mwenda okola boti chichichu owaye Harold ate the reply is instant reply baita Harold Travel Consultants era bagamba very good time managers you can't miss your flights and you can't miss your drop. You can't. So kabo lunaku lwa Valentine probably naku lumulo kaka tuyimba kimu. Valentine is coming. Hey, where is your boyfriend? You are sitting at home. Genda ku King Montage Studios bakupiche wepiche mugende mwepiche. Okwepikicha. Sorry. Bakupiche nagende mwepiche. Nenga wa King Montage Studios basangi bawe nakule kubitala ekizimba kita cha Prime Tower 0702 10 41 25 ye namba yawe twagala okwebaza mwena ha YMC etikira weekend no ku Friday na twakava mu Valentine
naye ngenda kukubuulira ekigenda okubeera ekibeera ebuwambo nga batikira manyi mbadde eyo ne RDC wange naye badde ekibuuzo kya YMCA nga banaatera otutikira kwajuka YMCA abaana bava mu byalo ne bajja babatikire babamu ne badimana nja kukunyumiza so mbufu waggulu nnyo tutwala omukisa guno okugamba happy birthday omukulembeze we omukulembeze w'ekibiina kya NOP amanyiddwa nga bononya ne kala ya drone gye wandyagadde twagaliza amazaalibwa amalungi eri his excellence the ghetto president president wa national unit platform Kyagulanyi Robert Sentamu aka Bobi Wine. Happy birthday to you, live long for us to see change. That is a true definition of what they say, from grass to grace. Actually, there is one thing I would like the followers to note. Omusajja okuva mbega alinga tuwa message nga tetugitegeera abagambye obululu tebubawula naye mugenda ne mufiira ku bannammwe ku social media ne mubakuba ne mwerabira n'omulamwa ne mukuba omuziki tegutwawula kubanga ninaku zino tebukyali bululu sina muziki munaye kati bya bululu byawagira era yatugamba mukazi wange awagira mulala nze nange mpagira mulala kati ebyali biseera biri ng'atulabula naye abaana batabuse 224 abaana bali bulala omuziki tegutwawula bw'oba towagira kye bawagira bagenda bakufiireko is the true definition is the juggernaut the true definition of hero. The true definition of a mentor, the true definition of you can make it. Change. The true definition of change. The true definition of why, if others did it, why can't I did it? The true definition of if the money you have can't buy. Can't build the hospital. It that what? Buy a beach. Nenga abayimbi bangi nnyo nakolera bafuddeyo ne bagaliza omukulu Kyagulanyi Robert Sentamu amazaalibwa. Message ya Bobi wagirabye. Kamili ya mwangaliza. Sinagiraba posti. Bebe kuna. Sinagiraba posti. Lete Kamili siba anedda. Baba Luganda. Bade tanzo ku mistake ninga ati nguni gwatera okuyita bayine musali. Sali. Nesali era naye amuyita. Sentamu. Amuyita Sentamu. Era agamba familia Sentamu eyo. Sigitegeera. Tanaba mu ate amwangaliza. Sentamu ezimba amayumba. Ole ennyumba ya Chairman Nyanzi. Babi Kyagulanyi Itungo. Babi Itungo Kyagulanyi. Itungo yandikantereddeyokko. Bobi Wine omanyi emyaka gyawezezza. 42. Ejjobukulu. Ejjobuto. Oyo abakabaka. Kabaka gwe bagamba ejjobuto. Era naye alina obwakabaka bwe obwa Nuupu. Nedda oba ovodde ekitiibwa ky'obuwangwa ky'Obuganda. Kati nze omunyankole nkusomesa obuwangwa gwe gundi. Sekidde. Tompayiriza. Naye nga Big Eye y'omu ku post esinza okukola amawulire olunaku olwaleero. I think yes, eyo ndowooza ye Bobi producer. I am so humbled by the overflow of love and kind wishes. Nedda ya Bobi Wine yennyini. Ya Bobi. Yabadde yeebaza ya Bobi. Badenge love is a beautiful. Zinga lwaki tosoma. I am so humbled by the full overflow of love and kind wishes on my birthday today. Thank you very much, good people. Looking back at my life so far, I am grateful for all the good, the bad, the happiness, the sadness, the times of me. All means one thing, growth. Nagamba tino for all the mistakes and failures. That's my fault. That is a real man. Who takes sin blame? For all the victories and criticism, it has always been God and the good advice from my friends and family and colleagues, and now benkola nabo muziki nga Nobian Lee na abasigadde Joel Senyonyi and the likes. My birth certificate says 42. Waliwo ekyambe. Everybody feels like I'm as if I am 65. I pray for life, protection, favor, humility. I pray for courage to continue standing up for what is right. My birthday wish is to see a free Uganda in my lifetime. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Omukulu Mathias Mpuga eyaliko leader of opposition ayatadde post. Omukulu one of the lawyers I admire Segona, Honorable Segona atadde post. Gunta soode teka post because ali mu ddwaliro omanyi yasinga ngo Gisudia Segirinya. Updates. Bobi Wine, his true meaning of your past doesn't determine your future. Exactly. Is the true meaning of God does not consult my past to determine my what?
naye nga mwebyo mwotaddemu hard work. The true definition of beera mu copy olaga obugagga. Kaluma kenyi. Is that true definition of omukono tegukawa mu kyalo kasawo. Is that Bwe guseeyo gubako gamu. Badman Gadget agambye bulirwe nkulabako kyali mulamu nziramu amaanyi era kindeetera okulwana buli lukya obutakowa ku buli kyenkwatako nti nina okukigusa. Sebo nkwagaliza tabadde agala kuba embugo mu luzungu. Sebo nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Kyekwatako ewandiise kyekwatako. Ebyo. Munnange omwami oyo Bobi Wine bw'otunuulira all the people from be yali nabo okuva emabega alina kyabongeddeko okitegeera beezimbye they are living a good life. Bayinza okuba tebasoundinga nnyo nga bw'asoundinga naye their life or their way of living is way better than those who sound. Awono tugenda ew'omukulu atakola mulimu gwe butuufu kugamba president sente z'abayimbi zino zigenda kukola ki? Dr. Hildaman. Yasindika mu parliament abena amutegeeza neta amutegeeza. Yamusindika abantu be bamusindika. Ani yamulonda okubagundi shadow era yamuwa kadi yamulondesa. Happy birthday big brother. Okay. Mentor and above all my president. Awatadde ekikono. The inspiration and our generation leader. Generation. Checho, our generation leader. Not generational. Generational jiba mijiji mingi. Anti wa kisanja kyaffe myaka gyaffe mujiji gwaffe. Kale neka tumusabe omukulu engeri gya postinze akole n'omulimu ogwamukola ki? Ogwamuweebwa. Kubanga ategeeza omukulu akasente. Kyokka ate ekyasinga okunyiiza omukulu Bobi Wine yasindikaani Hildaman. Namugamba n'omugamba eri ebbaggo ly'okubanga bayisa ki copyright. Kyokka bwe yayimirira atandika okubuulirira abo abantu nti they are giving you handouts. Oluzungu lwabakaluubiriza ne batandika okubanga batotolayo batakola ki? Byebatategeera. Ku masannyalaze gamba n'afuna amasannyalaze. Negamukwata bulungi. N'agateeka abantu. Negamuzza mu bantu. Hallelujah. Big eye agambye azaalibwa happy birthday his excellency. Togata bigambo bya Katonda mu bintu bino big eye. Azaliddwa kibi. Tomanya nti twagamba bakayimba mu chachi. Nati ne bongerako Kristo Yesu. Bagambye azaliddwa happy birthday. Big eye gwe mwana gwe. He has been born. Amanyi ntu yokwetega azaliddwa happy birthday his excellency Robert Kyagulanyi Center mwali mu ka bracket Bobi Wine. Namtaginga. Tukwagaliza mikisa obukuumi okuva ewa Katonda. N'obulamu obulungi. Gwe ne family yo. May you akutwali atakamanyanga happy birthday. May you blow more candles. Musajja mane mwagala kuba embogo musajja. Era musanyukiddeko. Era mwagadde nnyo. So Rema Makula. Naye ataddeyo. Munange yakoze ka video nga bali ne Evelyn Namulondo. Nga soka yimba happy birthday. Kati kakugambe bigambo bino bibiri. Ako ka video kabadde. Ne super yayimbye. Super ekiryoke because eri kimanyi. Bachali. Ne Rema. Kati ku bibiri kirimu. Duka Rema n'ekivulu. Ngabiri musa. Bintu byakwete. Amasannyalaze. Ekyokulala Ivan Namulondo bwawa winene kamucha. Namulondo wali ewa Bobi Wine takonkona. Era kati ako ka video ka Rema kalina okuba nkadde greatly influenced by Ivan Namulondo. No, aleka yagenza olaba nga ateekeddwa. Nga kumusuuza teyayimba. Ate nga naye muyimbi. Wali oyagala ayimbe hamuza akola atya? Just nga muyimbi bunne. Oli muyaye. Why not? Producer twatu ina video ya Big Eye ngeri ready katsoka Big Eye yayogedde ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center mbe tumala tugenda kuba tukomaawo. Mukwasiba ku birthday. Mpaka kuwulira bubi. Ani yesiba kwani? Kyagulanyi. Nani ngamba ani yesiba ku Kyagulanyi? Babi yakawanise. Munnange bino nga bikyali awo. Anti fe abasula ku Gayaza Road eyo ngewa Kyagulanyi. Mukwano wali wabadde security maje. Dero. Nkugambye wabadde amaje kuva yesterday. Nga mufaji. Why nza tokibuuza nze nabadde nkuuma. Nga wali ajje nga bakebera olukebera oba oli ku piki bakukebera n'omusabaze ne bamukebera mbwe bamotoka ne mugifuluma bakufulumize motoka yo nkutidde
ne bakebera nkutidde omwana yakebedde anyonyola gwako yakebedde atya yangambye madam atijukira kwenyamba tekuli nsawo let me see your handbag do this open boot nalyoka atunulako emabega is there anyone check under no checking under na checking yeah checking under mu motoka kale katsoka tugende wa big eye travel bakayo yasindikidde omukulu Kyagulanyi bambi has kind words tochikola omugati kuve kujja kocha kujja kutugira kushonga tawali mazi katugende wa big eye tumale tukomewo yakyogera nga komewo by power Starboss ogamba otya jendi ugamba otya obulamu buli butya obulamu bulungi pozo bubo okay lero mazaalibwa ga principal what's your wish towards him era tusinga kumwagaliza amazaalibwa amalungi ne Katonda okumukuuma bawa mugaso nnyo eri eggwanga lino kitegeera so musabira buwangaazi bulamu bulungi wamu ne famire eyo nekutwaliza lwandibadde lwankizo eri mmwe bannakibiina kya nuupu mu lukutekenga ne kalenda nti luno lwa principal luno lwankizo eri eggwanga lyonna sinti oba ga mugaso eri eggwanga lyonna kuba okuzaalibwako kya muwendo nnyo eri eggwanga Uganda yeah. Okay. Should we think Bobi Wine has something to do with your career? Yeah, definitely has, and not just now, since way back. Mera mwakira bulungi mbadde nga nkyogera lunye bulijjo ekenyini akyogera nasaba microphone nga nkyali muto nnyo nga nkyasoma kitegedde ku service park ewaayise so era y'omu ku bantu oba like we nasooka okutuukirako nga njagala okuba nti okuyimba nkutwalira ddala okuba nti nkubeerera mu ddala okay n'omunyonyolamu yeah so era ebigambo ebyamuvaamu byali birungi nnyo era byemu ku binyambye okuba nti nkyayimiriddewo nga big eye mpaka obudde buno yeah. Olawe awo nemusooka nemwawukana mukono dda ku saidi endala naye nadda ku saidi endala waddamu omusinkana mwaddamu nemwejjukiza nti munange gwomu kubasendala etya nedda oli ebbanga lyonna lyonna abadde mukulu wange so nga tewaliwo nti ndi eno ti oba ndina abadde mukulu wange era mbadde mulabirako yeah. Okay. Talking about Bobi Wine ng'ogyeko ebyobufuzi how is he personally mu buntu ali ati muntu mulungi muntu wakabi nnyo kuba singa tyali muntu mulungi n'abantu bowulira bayagaliza bakoledde ebirungi ebyenjawulo kitegedde weewaawo nti abamu bali ebigambo byabwe olumu okitegeera okuba nti babalimbye naye ngamba kiba kirungi nnyo amazima ne gabeera maki mazima ifuna omukyala weyagadde bote bwogambye kale neyanziza nkitegedde ogenda dutambuza otya okuva gye butandikira ntya nga kuva ku makya ozuuka kubireko ku mwagalo oba tonna naate olunaku lwakuba nti abamu bakifuna bulala omwagalwa asobola okubeera maamawo asobola okubeera mukwano gwo oba taatawo oba jjajjawo omuntu ndagwoyagala so olunaku lwabaagalana okitegeera so omwagalwa enkolo asobola okuba maama wange oba taata wange nga nze wennaaba nnonze yeah. Okay. Yesterday we heard that waliko mu kibiina kya Wuma egenda joining a federation soon okuva mu UNCC nga we bagamba. Do you agree with this? Kati nga bwe ndi senior person sogera ku bintu byesitalinaako nnyo info basagala kubikola ki so ebigambo byange byinvaamu biwannyo ekitiibwa saagala nnyo kwogera byesitategeera bulungi naye nga kirungi okwega nga bw'okimbuuza kuba gwe oli munnamawulire then I'll do some research about it. omwana nze nagamba buli tulwogera ku big eye ngenda kukyogera big eye si musajja mulungi nti mulungi naye omusajja oyo anyirira obulungi buba mu nsawo obulungi buba mu nsawo kituufu naye nina kujja wano nkole tojja wano kumaca tukola kiro anti emisana era nina ebyokukola ate naalyawa ngenda kuba njiriba nina ogenda njiribe munanga nti baŋŋambye
Valentine ebaya abagalwa nga bali bombi katekakiri kisiriwo ngokuba video call guma era tusubira kintu kwanze okay naye nga abantu be UK ennaku z'omwezi nga 2 March tugenda kubeerawo mu Royal Regency era nga bino nakutuusibwako Richmond Promotions JF Solutions bapatanazi bonna tugenda kubeeramu gye bayise Love Fest King Saha ne Maddox Sematimba bagenda kubeerawo e UK so ennaku z'omwezi 2 ate bonna bawulira bazitowa ate bonna baalaavu namagembeuliwa ebiseera ebyo mpalaavu bonna abayimbi bwejjukira misinga nnyo laavu ya jjajja inspiration wangu the best inspirational song anti kendiko atakala ngempewo ekufuuwa nombika so abantu be UK nakusomezi 2 March tekyali kulanga kulala JF Solutions ekutuusizzaako ku Royal Regency Hall wetugenda okubeera so mu booking etiketi zammwe ng'obudde bukyali JF Solutions ayina ebintu byaleese wamu ne Richmond Promotions asokera mu Maddox Matimba ne nani ne King Saha Africa gendayo Africa ya mwezi ki oyagala genda mayegwa nkumanya obomba muza Africa ya Richmond Promotions kutumide kawe UK ne bachali bange nabe UK Jeff Solutions akikutema omukono so abantu be UK ngena kuzomezi abantu be UK tubaveeko ogenda kuba na Uganda nga tugambe engeri gye gali amazaalibwa go omuntu akyasinza okwagalwa mu Uganda omwagala w'abangi sijja gamba w'abangi kubanga okwagalwa kitegeze mwagala w'abangi mu Uganda anti kyetegeeza abantu abamwagalwa sabula abamwagala bamwalavu eri ey'ensusso okitegeera nti ne bw'oba mukyala nga towagira omwami oyo omwami wo nga gwawagira asobola okulekawo agowingewa Here. So mune nga tugenda ku street nga bulijjo ne tugamba katubuze kuki ku bantu what are you say who's wishing who happy birthday what do you say what do you know about Kyagulanyi Center mu Robert kabantu okay omulaba oyo omukazi yabadde musanyufu nnyo n'agamba tugeragenda komu abantu baffe omanyife tukolera baki tukolera tukolera mu kunyigirizibwa okungi ennyo so mweffe mmwe twasalawo sheno tugireete mu bantu so tugenzekawo ku street ne tugamba ku bantu kiki what are you saying about Bobi Wine do you know Bobi Wine what do you love about him what do you know about him who is he there are so many people came out to wish him a very blessed day balaba ebiseera byabwe eby'omu maaso byonna babitate omwami yonna alivayo olumu agamba akatinkatadde ogenda wulira emizira ne kamutana ne bwatugezesako obugezesa mpaka ntebe muntu nedda ngamba bwatugezesa goloza ki ekiddako bwabagezesa ngenda kukubulya katusoka tugende mu bantu nsoke nkumalo kirowooza you beat the picture alokubamu obufaananyi awo producer tuwa abantu ko omwana abuuza ekibuzo gayi baakola ki n'amala just atukinako obukinyi ng'alimba mbuki mbuno akati nkatadde omwana kyalenga mama singa mbadde nina wakago nandibadde nange ndi amasape nnyo kuye kutwaliza awamu tewali bannaye Bobi Wine waffe amazaalibwa amalungi nkwagaliza amazaalibwa amalungi nonda kubeerwa ssanyu kubanga amazaalibwa go mbadde sikimanyi bayizawo ekirungi nnyo bambi mwebale kutuyita muno okututegeeza amazaalibwa ga pulezidenti waffe awalala ffe tumwagaza basi kano oyinza kukola ki ng'omusisinkanye simanyi nakumanya nyinza n'okugwa eddalu bambi message gyemuwa nze mwagaliza birthday ennungi n'ekirala amanye nti ffeena abantu tumwagala nnyo tujja mulonda bannange ne luli twamulonda lwakuba baatuba obululu bwaffe tebasobola okay tigano mazaalibwa go gano mazaalibwa go tendereza Mukama eyasalawo wamuzaliwe keko kensobola okuweereza omwagalwa waffe
njagala music we alimu ebigambo ebizimba naddala abavubuka n'abakadde bamwagale. Agikubye endowooza akayimba mukawulidde. Kayimba ki kosinga okwagala akake? Akayimba Nga kakolera. okamanyi kali akayimba nkerabiddemu naye kyalenga alina engeri gyaleesemu vibe kubanga n'abantu abali mu bitongole kati olaba nti waliwo waaka agenda mu maaso ate abantu bamwagale okiraba kubanga kyetunoonya si twagala kubanga tuli mu mirembe ate emirembe egibeerawo buli muntu akole twagalize bannaffe ate kyemulabamu nti ayagaliza okiraba yensonga enkulu gye njagala kwegamba obugambo obusembayo nti alemere ku nsonga Bobi Wine lemera ku nsonga ate kyenjagala nti nga bw'olaga emirembe abantu abasinga bakulaba tebakutegeera naye nze nkutegeera mu ngeri yange lwakuba nti siri muntu w'amaanyi nga ggwe bw'oli naye nkwagaliza birungi byereeri ne famire yo. Kale ndowooza z'abantu muzirabye engeri gye bamwagalizaamu amazaalibwa amalungi nawe njagala olwayo kale dakiika emu omwagalize. namwagaliza nga kyetandika Oli okwoyo omwagaliza. Shona amaanyi mazeeko. Oli okwoyo omwagaliza. Ye nange tunkowa. Kale mukiwulidde nze bagamba wano nkolera mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Onsetinga naye osadde. Olusiba nne njagala njogere naye just ki? okuva saawa nyanga za kakona zizino kwa kaita keda chikana munya ndi ku mwami mwagaliza musabidde njogedde pina n'obulago bunuma kati wegala njogere ki oyogedde nnyo okoye mulabe okunyigirizibwa kwenkoleramu tuveeyo mu mazaalibwa tugende kukiddako ani si fight y'abana abaana tugende tusooka tukole kusenteza bakama baffe katumala okola ku busenteza bakama baffe nakukkiriza okukola sente ku ssaawa zino gwe tolaba line up tugende kale tukole kusenteza bakama baffe zabuziba tishe nyumide because natwogera ku Bobi Wine tuyasagala nawo mulamu wama bali emugamba osobola osigalako nze nkankomewo